Novena y'obusaasizi bwa Katonda olunaku olwokutaano. Okusabira abaawukanye ku Ekereziya mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Tusabire abawabye mu kukkiriza. Ayi Yezu omusaasizi, gwe nsibuko ya buli kalungi konna era atamma kitangaala abo abakyetaaga. Yaniriza mu mutima gwo ogujjudde obusaasizi emyoyo gy'abo abawabye okuva mu kkubo ery'amazima. Bakomyewo n'ekitangaala kyo, beegatte ku Ekereziya wo. Bwe tutyo ffenna nga twegasse wamu tugulumize obusaasizi bwo obutakoma. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ajjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abo abawabye okuva ku by'amazima bye watuyigiriza, ne balinnyirira ebitone byo bye wabawa, ne bagugubira mu nsobi zaabwe. Totunuulira bubi bwabwe, naye tunuulira okwagala n'okubonaabona ennyo okw'Omwana wo, anti ku lunaku olwakulembera okufa kwe yakuwanjagira. Bonna babeere kimu, basaasire obakomyewo mangu mu kwagala kwo. Ffenna tugulumize wamu ekisa kyo emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.